Bassekabaka ekisooka essula 3 olunyiriri nalwo lugenda kuba lwa 3. Njagala kwogera ku kyempise ebiva nkwagala Katonda. Mu ekyo ngenda kwogereramu kiki ekibaawo bw'oyagala Katonda era ne Katonda bw'akwagala. Bassekabaka ekisooka essula ya 3 n'olunyiriri olw'okusatu. Sulemaani n'ayagala Mukama ng'atambulira mu mateeka ga Dawudi kitaawe, kyokka yaweerangayo ssaddaaka era yayokeranga obubaane mu bigulumivu. Awo kabaka n'agenda e Gibyoni okuweerayo ssaddaaka, kubanga ekyo kyekyali ekifo ekigulumivu ekikulu. Sulemaani n'aweerayo ku kyoto ekyo ssaddaaka ezookebwa 1,000. Mukama n'alabikira Sulemaani e Gibyoni mu kirooto ekiro. Katonda n'ayogera nti, saba kyemba nkuwa. Sulemaani n'ayogera nti, wamukola bulungi nnyo omuddu wo Dawudi kitange, nga bwe yatambula mu maaso go mu mazima ne mu butuukirivu ne mu bugolokofu bw'omutima, wamu naawe wamuterekera ekisa kino ekinene, kubanga omuwadde omwana ow'okutuula ku ntebe ye nga bwe kiri leero. Era nno ayi Mukama Katonda wange, onfudde omuddu wo kabaka mu kifo kya Dawudi kitange, nange ndi mwana muto, simanyi kufuluma newankubadde okuyingira. Era omuddu wo ali wakati mu bantu bo be walonda, eggwanga eddene eritayinzika kubalibwa newankubadde okugattibwa obulungi. Kale muwe omuddu wo omutima omutegeevu okusalanga emisango gy'abantu bo, njawulenga ebirungi n'ebibi, kubanga ani ayinza okusala emisango gy'eggwanga lyo lino ekkulu? Awo ebigambo ebyo ne bisanyusa Mukama, kubanga Sulemaani asabye ekyo. Katonda n'amugamba nti, kubanga osabye kino, so teweesabidde kuwangaala, so teweesabidde bugagga, so teweesabidde bulamu bw'abalabe bo, naye weesabidde obutegeevu okwawulamu emisango. Laba nkoze ng'ekigambo kyo bwe kiri. Laba nkuwadde omutima omugezigezi era omutegeevu, obutabangawo akwenkana okusooka ggwe, so n'oluvannyuma lwo tewaligolokoka akwenkana. Era nkuwadde n'ebyo by'otasabye, obugagga n'ekitiibwa, obutabangawo mu bakabaka n'omu akwenkana ennaku zo zonna. Wabere wakubira Yesu engalo. Bassebo ne bannyabo, mu bulamu buno buli kye tukola ebeera nsigo. Kyova olaba nti kirungi nnyo okukola ebintu ebirungi byokka, kubanga n'ebibi byonna byonna bye tukola mu bulamu buno ebeera ki? Ebeera nsigo. Ezimu ku nsigo Mukama waffe Yesu ze yaleka atugambye tusige y'ensigo y'okwagala. Okwagala nsigo yennyini nti bw'ogisiga ate omala n'ogikungula. Ani awulya ngambeko nti amiina? Ekirala kye nazuula mu bulamu buno, tewaliyo muntu yenna atayagala kwagalibwa. N'omuntu gw'olowooza ndi alina byonna bye yeetaaga ayagala okumwagala. Abantu abamu ekyo tebakimanyi. Sometimes mubeera n'abantu abamu bakwano bammwe, gwe n'olowooza ndi ye yekka y'alina okukwagala, gwe toteeka mwagala. Era bangi kumwe mufiiriddwa emikwano gyammwe mingi nnyo lwa mukwano gwo kukulabamu bituli, nti olabika gw'onoonya mufunako bufunyi kyokka, ye talina kyasobola kukufunako. Ate ekyokubiri, tofisangayo nakadde n'omulaga okwagala.
okwagala kuli two-way traffic. Kuteekwa okgenda ate nga bwe kudda. For your information, tewaliyo muntu ayagala akwagale bwagazi nga yakwagala bwagazi kyokka kyokka kyokka. Nti gwe olwokuba oli bubi, gwe olwokuba oli mwavu, gwe olwokuba tolina kyoyina, olwokuba gwe tolina kyosobola kugaba, tolina kyosobola muwa, nti gwe toteekwa kuzuulayo ngeri yonna emulaga kwagala. Kakati ekyo nze nkikugambye era nkulabudde. Oba oli wabadde ofiirwa emikwano mingi nga gikwesalako nga tomanyi lwaki gikwesalako. Abantu abamu tebanyumirwa bwe kumusimbamu busimbi luseke kyokka nga omukwano gwewunzikidde sayidi emu nga gwe wekka gw'olina okwagalibwa wekka. Bwe bamalanga okwagala ate naawe yagalanga. Ani awulya ngambeko nti amiina? Y'oli ongambeko nti amiina? Olaba naye Katonda omulamba ayatonda eggulu n'ensi gwe twaligambye nti ayina byonna ayagala omwagala. Yakiteekako netteeka ddamba okuyita mu mwana we Yesu. Yesu n'atugamba atya? N'atugamba nti mu mateeka gonna agali ku maaso g'ensi gonna mugeerabire naye mukwate gano abiri. Erisooka si kyabawulira, etteeka erisooka si kyabawulira, etteeka erisooka yagalanga Mukama Katonda wo n'omutima gwo gwonna n'ebirowoozo byo byonna n'amaanyi go gonna n'amaaso go gonna n'enviiri zo zonna n'emimwa gyo gyonna n'amagulu go gonna n'amatu go gonna n'engalo zo zonna, simanyi owulira, n'ekifuba kyo kyonna n'olubuto lwo lwonna n'ebitundu by'omubiri gwo byonna. Talina kye baakulekerawo. Buli kyonna olina kikozesa olabe ng'oyagala ani? Mukama. Bwe yamala n'alyoka nti kaakati ate bw'oba omaze ekyo kale yagala n'ebantu banno. Naye ng'ekisookerwako ye. Bassebo ne bannyabo Katonda ayagala okumwagala. Katonda ayagala ki? Bangi kuffe ekyo tetukimanyi. Tulowooza nti olw'okuba Katonda munene nnyo, mukulu nnyo, mugagga nnyo, w'amaanyi nnyo, abasiraamu bamwogerako bwe bati. Bagamba mbu ateetaaga naye ayeetaagibwako. Kirabika ng'ekituufu naye si kituufu nnyo. Katonda yeetaaga. Katonda akola atya? Yeetaaga laavu yange. Yeetaaga mwagale. Akyagalira ddala era akinyumirwa. Nagambye ne mu bantu abawana balya mmere ab'oku nsi tewaliyo muntu yali aganye laavu ng'ogimuwa. Tewali yali aganye mulaga nti okumwagala kimusanyusa. Oli ne bw'aba mugagga nnyo bw'omukolerayo akakolwako okwagala ogenda okuba nga asimayiringa. Ekitegeeza ki? Appreciate nze laavu gy'omuwadde. People love to be loved. They want to be loved. Era njagadde giritanga caution nga sinagenda nawala. Many of us we have lost a lot of friends. Kubanga gwe abantu bonna boyita mikwano gyo, omukwano gugo gwewunzikidde side emu. Gwe wekka gw'olina okubafunamu. Buli lw'ogenda gye bali n'olukaaba, buli lw'ogenda gye bali n'osinda ebizibu byo, buli lw'ogenda gye bali n'onnyonnyola, buli lw'ogenda gye bali olina akulengera eri naga nti era weyalabika zze. Ate olowooza alina ekirala ekimuleese. Kati waliwo ne b'okubira essimu abatakyakwata. Bakimanya buli lw'okuba oba oyagala kusaba. Tolina lw'omukubira ssimu n'omugamba nti oli ludda wa, njagala kuleetera omutwalo awo. Njagala kuleetera omutwalo gwange. Wadde oli miliyoniya, nguze ennaanansi yange yino ngireeta oliwa. Njagala kuwa ennaanansi yange. Mu bwavu bwo, mu bufuna bwo empola. You only want to be loved, you don't love others. That's why you have lost a lot of friends. Ofiiriddwa emikwano mingi nnyo. Kati waliwo ne b'okubira ngambye abatakyagana kukwata ssimu yo. Kubanga yakimanyi buli lw'okuba oba oyagala musabiriza. Ate ng'okusabiriza kwakula bulala. Tewali muntu ayagala musabiriza. Taliyo. Ne bw'aba Bill Gates n'akimanya nti buli lw'okuba essimu oba oyagala musabiriza ng'akwekutulako. Mwasibe mutyeba ssebo ne bannyabo. Mugyebaleko.
munsonyi okubabuulira enjiri enkambwe ennyo. Manyi temwagala giwulira, temwagala kati eyo olaba nga nze alina abantu bwe bembuusa. Kaba ebazibe. Oyagala okusigala ng'oli mukwano gw'abantu, beera n'omukwano oguli balanced. Beera n'omukwano nga guli ki? Balanced. Ng'omukwano guli give and take, give and take, give and take, give and take. Ng'oli naye buli lwakulaba takulaba nga badeni. Mu bufuna bw'empola ng'olina lwojja mu maka ge n'omugaati. Abali awo ng'oyabudde. Abeera akyalowooza nti olabika era okomyewo osabe ng'omugamba ebyo biri mu kaveera bintu byo. Ate biki? Biri omwo nnanansi n'omugaati. Katonda wange. Akaana kano kalina amagezi agenkanidde wano. Mbadde manyi nti kamanyi nze ndi mugagga nnyo sina kye neetaaga. Nine kaleeta omugaati n'ennanansi. Kitegeeza kalimu amagezi. Olaba akubalamu amagezi awo. Olaba ogenda omulyako ebintu ebirala. Olaba ogenda omufunako ebirala. Sulemaani ono gwe naakasomako yalina emikwano gy'abakabaka bangi nnyo naye tebaboogera mannya gaabwe. Tebaboogera mannya. Sulemaani yalina bakabaka be yasimbyanga layini abaagendanga gy'ali omusaba amagezi tebabatubuulira except one king ayagenda gy'ali n'amagezi. Kabaka yava wano mu Afirika bamuyitanga Queen of Sheba mu Ethiopia gye yava. Ye n'agamba naye ono musajja nze ngenda ntya gy'ali omukwano wakati wange naye ne gubondinga ne tubondinga. Ngenda ntya gy'ali nensigala nga tandabanga muleebeesi tandabanga masiikini nga ndabanga mukwano gwe. How can I relate to him? N'akola atya? Queen we Sheba n'asiba ebintu yabijja wano mu Afirika n'asiba emigugu gya zaabu ng'alinga gy'oli nti ebizibu byamuggwako dda. N'asiba emigugu gya zaabu n'asiba emigugu gya feeza n'asiba ebyobugagga bingi abitwalira ani? Si kyabawulira. Yali abitwalira ani? Omwavu. Si kyabawulira. Yali abitwalira Sulemaani omwavu. Yali abitwalira Sulemaani omugagga. Genda omusomeko. Basakabaka ekisooka ssula 9 tobikkulayo onoosomeraka. Omukazi yagenda ng'ali so strategic nga yagenze kubondinga. Yagenze akole omukwano ate gubeerewo. Lwaki? Nga teguli best on begging. Bayibuli egamba etya? Sulemaani ne bamubuulirira eri nti sebo nti ku geeti waliwo omukazi ennyambala yalabikanga kabaka kubanga ze n'abaddu bangi nnyo n'abazaana bangi nnyo n'ensolo nnyingi nnyo balina n'emigugu mingi nnyo. Mwe tozannyisa kirabo. Bayibuli egamba etya? Nti ekirabo ky'omuntu kimuseguliza. Ekyo abalokole b'olwaleero tebaagala kiwulira. Abalokole ab'olwaleero tebaagala kiwulira ne bwe nkyogedde beekanze naye nga ate kiri mu Bayibuli. Kigamba kirya? Si kyabawulira. Kigamba kirya? Omanyi lwaki tebaagala kyogera? Banna abakodo ne bassa abakodo baakivunula bagamba nti baali bategeeza kino ekirabo ekyokusabira abalwadde. Bwe bagamba tuzzeeyo ebintu mu right contest yabyo olw'ensonga nti ekyo Sulemaani we yakyogerera yali takonsideringa birabo bya mwoyo kuba n'okubeerawo tebyaliwo. Sulemaani yali ategeeza gift nti gift somebody's gift creates room for someone. Not a holy gift, not a Holy Ghost gift, but someone's gift. Ekirabo omuntu kyazze ng'akutte. Wangi? Kyazze ng'akoze atya? Ng'akutte. Kimuweesa attention. Kimuweesa attention. That's the room they are talking about. Queen we Sheba yajja n'ebirabo bye. Oba yasanga bakabaka bameka nga bazze okusabiriza, bazze okuleebeeta, bazze mu counseling, bazze okwebuuza amagezi. Ye yajja strategic. Yajja ina strategy. Naga nti ono omusajja ngenda mu penetratinga. Na bino ebintu byange byenzizira byo. Era the woman succeeded in penetrating Solomon. Kama ibazo. Solomon wamuganda ku gate waliyo omuntu. Azze n'ebirabo bingi nnyo. Naga nti oyo ayingire, oyo si wabizibwa akola atya? Siwulira, oyo si wabizibwa akola atya? Ow'ebirabo taba na bizibu, abatazze na bizibu, niwe abazze nabyo bigumiikirizika.
kati bagenda kunzija emize kale kigambe neiba bonoba wakungeya onongeya nkeera mugambe nti ow'ekirabo azze n'ekirabo atazze nangalonsa ne bw'aba azze n'ebizibu bigumiikirizika. In the actual sense omukazi ono yajjanga ye yeetaaga ku Sulemaani naye ate teyalaga bwetaavu bwe. Yajjanga ye mwavu, yajjanga yagala amagezi ga Sulemaani, yajjanga yayagala obugagga bwa Sulemaani. Sulemaani yali mugagga nnyo nga ne zaabu ewaka abaana babakambake. Kolas owa Sulemaani yali zaabu ow'omulujja. Bayibuli egamba nti mu nnyumba ya Sulemaani temwali muwuma ya silver, sigambye copper, sigambye bronze, sigambye stainless steel, ngambye temwali mu ya silver. Yagoba ebintu bya silver gwe gyonoonya gy'otalabanga nako. Yagoba ebintu bya feeza mu nnyumba ye n'agamba siraba olusanio olwa silver wano, sirabamu ejiiko nga ya silver, njagala buli ekikwatibwako mu nnyumba wano nga zaabu. That alone explains how rich Solomon was. He was very rich. But when the woman came with a gift, omukazi bwe yajja n'ebirabo, Suleiman yamuwa attention, yamugulirawo oluggi n'abireceiving. Why? Kubanga mu bulamu buno nagambye dda emitima gy'abantu gyakula nga gyetaaga okwagalibwa. Ofiiriddwa emikwano mingi kuba tomanyi kwagala. Mukama akunyambire nti nga tonnanoonya nnyo bakwagala, noonya boonooyagala. Wali awulya ngambeko nti amiina? Nga tonnanoonya nnyo banaakwagala, noonya nnyo bookola otya? Tandika okusiga ensigo z'okwagala. Love people, love someone, love them with actions, because love without actions is dead, just as faith without action is dead, so is love. Love without action is dead. Kati abamuwulira okwagala kwammwe kyokola weekweka mu Bayibuli, otambulira mu Bayibuli, oyogera lu Bayibuli, kubanga ffe priority Bayibuli. Ffe Bayibuli assaamu ekitiibwa Bayibuli ye mukwano gwaffe. Ffe abalokole oyagana kino kankikubuulire, ffe abalokole waggulu wa byonna bye tussaamu ekitiibwa, okukkiriza kwaffe kukulu nnyo, ebirala byonna bigoberera luvannyuma. Wangi ebirala byonna bijja luvannyuma. Our faith, okukkiriza kwaffe kumenyawo n'amawanga gaffe. Okukkiriza kwaffe kumenyawo n'ennono z'ebika byaffe. Our faith is a priority. Ffe abalokole kyetukkiriza kyekisooka ne kiyitawo. Olwo ne tulyoka tuzzaako amawanga mwetugwa, ebibiina by'obufuzi mwetukkiririza, n'ebintu ntu ebiralala bwe bityo. Naye ffe faith is a priority. Our faith is priority. Nolwekyo omuntu yenna avaayo okuwagira Bayibuli oyo ye mukwano gwaffe. Once you come out to support our Bible, you become a friend. Naye ate Setaani ye muzibu. Setaani tebamubiipinga. Setaani bw'oba okyamubiipinga akukwatirayo. Kati baali bamubiipinga n'abakwatirayo. Njagala mpozera okweyambisa omukisa guno okuyita abali b'ebisiyaga mwenna abali wano, mujje twogere. Nga Musese mugamba tebaliiwo. Ani yagamba nti tebaliiwo? Mujje twogere, mujje tubawe amagezi, ffe bwe tube tukkiriza nti okulya ebisiyaga si buzaaliranwa, si kya buzaale. Lwakuba ekintu bwe kimulwako ennyo
alowooza nti alabika yazaalibwa nakyo, n'omufuyi w'emmindi bw'alowooza, n'omunyi wa sigala bw'alowooza, n'omunyi wa walagi bw'alowooza. Omuntu ng'anywedde walagi ayingira mu kye bayita addiction, n'atandika okulowooza nti walagi kitundu ku bulamu bwe, era n'akugamba n'okugamba omunywi wa walagi agamba mbu okumalawo hangover bagimalawo na mwenge. Sooka owulire, omwenge olwedde gumuli akeeta ku makya ng'ali bw'ati, naye ne bamugamba kati oba oyagala gukendeere iwamu omulala. Kakati obwe si busiru kama ibazibe. Twagala bagamba it's just an addiction. Muze buze is a habit. Muntu akitandikiriza mpola era buli muntu yayiga kiyige. Nga bwe kiri nti wayiga kiyige, tugenda kusabira ogenda kivaamu mu linnya erya Yesu. Nze ntaddewo omwaka mulamba amnesty, ntaddewo amnesty ya mwaka mulamba. Buli anantuukirira nanga nze mbadde mu Sears onyambye otya. Sigenda kwogerayo, tugenda kusaba fekka, nja kusabanga naawe buli lunaku, tujja kugoba dayimoni, ate ne bweba wayononeka akabina nja kusaasanya sente tukujjanjabe mu linnya erya Yesu. Kubanga ate mulimu n'okwononeka akabina. Bantu mbala batambula naye ng'obubina tebalina. Tujja bajjanjaba era bwe mbasaba ssente abooluganda temugaana ne bagandi waliwo ono yeeyanjudde ne bwe simbalage nti yono naye mujja kunneesiga. Mbage waliwo yeeyanjudde akabina kakola katya? Kabina kayonooneka kuba koonooneka ssebo. Nga teekamu obusente bwaffe nga tubuwa dokita, tugenda ne kwana badokita. Olidde tulina badokita be twamaze dde okwana, twabakozeeko mukwano badokita bagenda tuyambako okubajjanjabanga. Bw'owona tugenda kugamba nga Yesu bwe yagamba omukazi oli gwe baali bagenda okukuba amayijja, tugendi bo toddangayo okuliya ebisiyaga ekisinga obunene kireme okukubaako. Abawulidde mungambeko nti amen. Dameka bagamba nti weewaawo. Amina. Abayimbi abayimba gospel n'abayimbi mwe n'abayimba secular, mutuyimbidde ennyimba za laavu nyingi nnyo, ezimu n'obudde obuziyimbisa bwatubula. Era ndoza nammwe muli bajulizi y'ensonga lwaki buli omu ku mmwe kati ayiyo okukolayo akapya ke batannakola olabe ng'olulo baluyimbisa. Mwe muvudde amazina gano gonna agakankanya obubina, mwe muvudde amazina ag'engerigeri ag'okwegaala, zina obwereere, bantu competition ebali bubi, buli muntu ayagala okukolayo ekintu waakiri kye batannakola. Ennyimba za laavu mutuyimbidde nnyingi, ffenna ffenna tujjudde laavu era tuli bubi kubanga mutuyimbidde nnyo ennyimba za laavu. Ati tubasaba mutuyimbireyo ne ku nnyimba endala ezirwanyisa obuli bw'ebisiyaga. N'omala n'obuuza gw'olowooza okuba nti yalibadde omukazi, n'omugamba ate ggwe Richard Steve ono n'omwagaliranga ddala n'omusangamu ekitiibwa, nalyo neriddamu ndi I do. Abalala muyina okwagala naye nga kwa mimwa mwogera bwogezi. Ani ku mmwe agumiikiriza omuntu ayogera obwogezi nti nkwagala nkwagala nkwagala? Sisita ali luddawa ku mmwe asobola ogumiikiriza bulaza ayogera obwogezi? Bulaza najja nagamba ku makya naga nti I love you, n'okigumiikiriza n'olinda olabe, nadda mu ttuntu naga nti mbadde nkomyewo okukugamba nti I love you. N'amala naga nti gududde, n'agenda obeera oli awo akawungeezi ngaga nti sisita nabukeera gy'oli tigyendi, ekibadde kindeseeko okugamba how much I love you. N'otunula n'osooka n'ogumiikiriza ngolooza oba waya kweziri, n'akomawo enkira n'ayogera kye kimu how much he loves you, but with no action. I love you. Okuba oli awo n'enkeera najja n'agamba lisimanyi nti nkusanga, jamu abadde mungi nnyo, nvudde kajjansi ninga ekindeseeko ekugamba nti I love you.
wangi ewiiki neggwako ng'akyogera bwogezi nti ayi sikyabawulira. wiiki neggwako ng'agamba alya I love you nga talina kyakozeewo kyekiraga kubanga ekigambo I love you kirina ebikiwerekera. Love teboogera njogere, love ewerekerwa. Bayibuli egamba etya? For God so loved the world and smiled at it. Did God love the world and smile? Yajuwa bwismile gani the word I love you the way you are. What does the Bible say? For God so loved the world and gave. Love is not love until it gives. Love will always cost you. Era kyobula ntera okulabula wano abaana abalenzi mwabamala gakyamukirira nga supu wa doodo tomalanga gafulumye ekintu mukamwa n'ogamba gaalo nti I love you nga teweetegese kukwatako mu nsawo ajja kuyita mulalu. Asobola okugumikiza n'ekyogero ogusooka n'ogwokubiri n'ogwokusatu naye kasita ekyogero ogwokunanga naye ono bulazi ogamba waya ziwera. Ono bulazi waya ndoza alabika alina ebikondo ebyanyooka omanye emirundi gye yakangamba nti I love you naye kyayogera takikoona mu stamp takigoberera ayogera bwogeza I love you. Love buli lwogyogera wangi sikyabulira love buli lwokola olya wegenda obuze sindi otegeera. You pay. Once you mention the word I love you, the next thing is what? Pay for your word. Sasulira ekigambo kyo kyoyogedde. Bw'oba toliredde never tokiyisanga mukamwa kyesonyiwe. Bw'oba olina bulaza gw'olinaanye mugawe nti bw'omanyanga nti weetegese kukwatako mu nsawo funa supagulosebe ku mimwa gyo. Kale kampulire yabagamba nti amiina. Love gives. Why? Everyone, everybody are entitled to love. Buli muntu ayagala omwagala. Nagambye ne Katonda yatonda eggulu n'ensi ayagala omwagala. Ayagala omwagala. Ono omukazi gwe mbadde njogerako kamumaliriza. Bwe yamala okujja ewa Sulemaani n'amanya how to penetrate this man's heart, the king's heart, the richest man ever. How to penetrate. N'amanya if you want to make sense to him, go with a gift. Genda n'ekirabo. Lwaki? Kubanga Bayibuli egamba nti ekirabo ky'omuntu kimuseguliza. Genda n'ekirabo. Ono omukazi ayava mu Ethiopia kabaka ze nnono ze yagiramu. Era okukakana Sulemaani yamwaniriza wholeheartedly with all arms open. Namugamba jangu nyawa. Abengeri ngendo benjagala. Abande beeta nabanko yadda. Mwagala okumanya amazima? Mwagala okumanya amazima? Ensi yakoowa gisabiriza. Abantu baakoowa ababasabiriza, abantu baagala babawa. Mwagala amazima? Bw'osabiriza bajja kugana ng'okwata essimu yo. Boowa banagiyaayaaniranga. Banayagala ng'okumiitinganga. Bali be bategedde engalo gy'owulira zivawo bategedde. Wangi mwagala amazima? Abaganye bonna okukwata essimu yo otawaanya abatawaanye. You are a bother. You keep bothering them. Oli talina kyakujjukirako kye wali okoze. Ekintu kyokka kyakujjukirako bizibu mitawaana. Waliyo abantu nga ye buli lwolaba essimu ye otandikirawo okusaba Katonda. Nogamba ayi Mukama Katonda ampa amaanyi ate kati agamuhandling kuba kati agenda kwogera ebizibu bya dakiika 22 ate nga mutuufu byagenda okwogera talina lwali kubira ssimu kugani Mukama yebaziwe musumba wangi mbadde nkubye kuwa bujulizi nti bwe wasaba essaala yakola
era bwe yakola kino kyekyavaamu era kino ekyavaamu ekinkubiza essimu musumba njagadde kuwayo 15,000 zino oziryeko. Bw'abifuna taddamu kkuba alinda ne wayitayo emyezi 3 naddamu n'afuna ebizibu ebirala lwoddamu okulaba essimu ye aba akubye kugamba bizibu birala nga kiringa gyoli ndi gwe bakukola kuwuliranga bizibu era oligikwata buno gandi naga musumba boyinawo awedakika nga 22 nkunyonyole ekyabaddewo ate nogamba 22 ngenda zijjawa n'alyoka aluva ku ntono n'alusa musumba ebyange simayina kumanya oba kyekindiko nze sikitegeera na butegeezi kubanga ebyange buli gyenkwatako ennaku ezo akaseera ko badde mbuliridde mbadde nafuna sente no musumba mbadde nazifuna naye bannanga abasumba babonaabona soka owulire story eyo kembadde nkoze ndya kembadde mbulidde musumba mukama abadde ampadde omukisa naye musumba sitaani yazze n'abyonoona singa kati nkubuulira kyendiko musumba era neetaagayawo akasaala abantu amu batunulira butunulizi benne nga naye Mukama Katonda watonda abasiru bangi nnyo kale raba oyo sigulimba omanye ebimu ku biraga nti oli musiru wandebale nkubuulira amazima bwe butamanya biki byoteekwa kwogera ddi oli bwabanga yakusabira essaala Mukama n'agenda n'akola lwaki tokubayo ku ssimu eraga nti byakola lwaki olinda kukuba ssimu ng'oli mu bizibu birala wali abantu amu bootalira bako mu kanisa okujjako ng'ebizibu byamaze ne bikomawo bimala kudda okudda ewa Katonda amala funa bizibu birala bw'omulaba akomye mu kyaki ng'omanya nti kati zaaweddewo olina golinaanye mugendi kulikayo gy'obadde ennaku zino Mukama yebazibwe sikyabawulira Mukama yebazibwe obanga Katonda ayagala omwagala ate olw'abantu Katonda omulamba ayagala omwagala. Let's love the people that benefit our lives. Twagale bakadde baffe, twagale baganda baffe, twagale mikwano gyaffe, twagale abasumba baffe, twagale abantu abagasa obulamu bwaffe, twagale banneiba baffe, twagale omuntu kyasiga kyakola atya. Bw'onoosiga okwagala ogenda kukungula kwagala. Sigamba okwagala okwebigambo. Ani awulira ngambeko nti amiina. Sitegeeza okwagala okwebigambo kokka. Mwagale abantu n'ebikolwa. Kozesa ebitono by'olina oyagale abantu. Tuwetaaga kusooka kubeera miliyoniya. Omugaati gwo ogw' 3,000 gwonna ne bwe batusazeewo okugaba osobola okulyako ekibajjo n'okiwa neiba n'omugamba maama Rajabu, maama ani, maama Bebita omugaati gwange guno gundiire gusumululaawo nga wakaguleeta omugiremu ekibajjo kimuwe kigenda kukoma ku mutima gwe. Abantu bakoowa gwe buli lw'obatuukirira okuba ndi obatuukirira na bizibu batuukirireko n'okwagala. Ani awulire yangambeko nti amiina. Omuntu kyasiga kyakola atya? Siga ensigo z'okwagala ogenda kwagalibwa. Ate mpuliriza emirundi egisinga obungi okwagala tojja kukungula ng'okugjamu abo b'okulaze. Bw'oba okulaga kulage bonna. Laga abantu bonna okwagala okkirize Katonda amakungula gave wa Katonda. Ennyiriri ze twakasoma zisagala kumalako budde nga njogera zogedde ku musajja gwe bayita Sulemaani. Bayibuli egambye Sulemaani n'ayagala Mukama. Ani ayagala ani? Siwulira, ani ayagala ani? Nze mbuuza, naye Katonda bamwagala? Sikyabawulira, naye Katonda bamwagala? Ye! Naye Katonda bamwagala. Lekera okujja gyali nga gwe omwetaagako weka buli lwojja buli lwoyabula ngero ze mulebeeta buli lwojja ngero ze mufunako. Naye Katonda bamwagala. Katonda bamwagala bagenda mu bikolwa. Nze mbuuza ebikolwa byo biri ludda wa?
webale omwagala ebikolwa byo biri luddayo biraga nti omwagala. Bayibuli egambye etya Sulemaani n'ayagala Mukama ng'atambulira mu mateeka ga Dawudi kitaawe kyokka yawerangayo saddaaka era yanyokerezanga obubaane ku bifo ebigulumivu. Olwokuna awo kabaka Sulemaani n'agenda e Gibyoni okuwerayo saddaaka kubanga ekyo kyali ekifo ekigulumivu ekikulu. Sulemaani n'awaayo ku kyoto ekyokebwa saddaaka ezookebwa 10,000. Siwulira 10,000. Ani awaayo? Nze mbuuza ani awaani? Sikyabawulira. Ani awaani? Awaaki? Awadde ki? Saddaaka mmeka? Ente 10,000 nazisiga mu Mukama. Nze mbuuza ne Katonda bamuwa? Siwulira. Ne Katonda bamuwa? Katonda yazigaana. Yamugamba ndi mugagga nnyo toleeta. Teyazigaana kubanga ne Katonda ayagala okumwagala. Ate abamwagala bamukoma ku mutima. Era Bayibuli etugambye nga mmaliriza nti Sulemaani bwamala okuwa ente ze 10,000 Mukama n'ajja ekiro teyalinda na budde buke. Mukama n'ajja ekiro n'agamba Sulemaani zuukuka. Sulemaani agenda okuzuukuka ati nga Mukama n'ambuuza nti Sulemaani oyagala nkukolere ki? Kubanga wanjagadde nnyo nakirabye ng'okikoledde mu kwagala omutima gwo gwanjagadde wandaze ekikolwa ekyokwagala sinalabayo muntu anjagala bw'ati nange njagala okukukolera kye sikoleranga muntu mulala yenna. Olw'okubanga wakoze ekitakolwanga muntu mulala yenna nange njagala kukukolera kye sikoleranga muntu mulala yenna. Yogera ky'oyagala kye ŋŋenda okuwa. Wangi bameka mu bulamu buno nga wandyagadde Katonda kukolere kyatakoleranga muntu mulala yenna. Wandikyagadde Katonda kukolere kyatakoleranga muntu mulala yenna. Gwe wali okozeeko ekitakolwanga muntu mulala yenna. Oba oyagala Katonda kukolere kyatakoleranga muntu mulala yenna weeyigiriza okukola ebitakolwa bantu balala bonna. Osubidde ogamba nti amiina. Bayibuli egambye Mukama n'agamba Sulemaani saba ky'oyagala. Sulemaani n'agamba Mukama nkwata mpola. Ogenda kungumiikiriza tompapya. Leka njogere ebintu byange byonna biggweeyo. Sulemaani n'annyonnyola bannange abagabi batuuke wa Katonda. Wamma ddala beetulaayisa. Wamma ddala balya sho. Sulemaani bamugamba yogera ky'oyagala. Yatandika kunnyonnyola byafaayo nga ne Katonda tavaawo. Omuntu omugabi Katonda tamupapya. Amuleka n'annyonnyola vision ye yonna n'agamba Mukama wayagala nnyo taata wamwagala ebisusse nange mbadde nkusaba ompe ku magezi nfugenga abantu bo kubanga Mukama bompa amagezi ekyo jja kuba kiwedde ebya ssente bijja kwekola byokka kasita ompa amagezi nemmanya bwe nayingiranga nemmanya bwe nafulumanga. Mukama namugamba nti amagezi tomala budde nagakuwadde dda naye nebyotasabye mbikuwadde obugagga nabwo mbukuwadde ekitiibwa nkikuwadde tewalibaawo kabaka akwenkana. Ani agamba nti amiina? Bw'okisiga okikungula. Bw'osiga okwagala Katonda okungula okwagalibwa. Ate Katonda bw'akwagala tekiba kya nkukutu. Ensi yonna ebejja kiraba nti wamma ddala Katonda akwagala. Katonda bw'anaakwagala tekigenda kuba kya nkukutu. N'ensi yonna ejja kiraba nti Katonda ayagadde omukazi oyo, Katonda ayagadde omusajja oyo. Oba engalo z'olina zizikubire Yesu. Gambako nti haleluya. Tweyigiriza okwagala Mukama. Bate bwe tumwagale na bikolwa. Sulemaani n'akwata ente 100, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. N'agamba oba waliwo yali aziwaddeyo yesimbe wali nziwadde Mukama. N'ateeka Katonda ku bunkenge n'amugane Mukama bwe mba nga ndi ku rekodi nga nze muntu ayasinza okukuwa saddaaka ennene naawe oteekwa kunteeka ku top. Nange tewateekwa kuba yannenkana kubanga nange nkoze ekitakolwanga muntu yenna. Katonda naye n'agamba nti Sulemaani tewabangayo muntu yenna yali agabye n'ansukkirira n'abanga ye
he has outgave me. Nobody has ever outgave me. Tosobola kunsinga kugaba. Nga bw'onsomoozezza mu by'okugaba, nange ngenda kusoomoleza mu by'okugaba. Katonda n'agamba kankugaggawaze n'amawanga gonna galimanya nti Katonda yagaggawaza Sulemaani ne watabaawo kabaka yenna amwenkana. Teeka emikono waggulu. Gamba nti ayi Mukama, nzize mu maaso go nga nkwebaza olw'obubaka buno obubadde bwange. Onsaasire, mbadde simanyi byakwagala bwe bikola. Mbadde manyi nti nze gwe wekka gw'oteeka okunjagala. Mbadde manyi nti nzekka nze nnyina okwagalibwa. Mbadde sikiroboozangako nti era naawe onoonya abakwagala. Onsaasire ayi Mukama, onsonyiwe ayi Mukama, emirundi gyonna gye nzize mu maaso go nga ndowooza nti enkolagana yange naawe nze nzekka nze nteeka ogifunamu. Onsaasire kubanga ekivuddemu ekyo emikisa gyange n'engirinnyamu nonneekuba. Olwaliro ayi Mukama, nzize endagaano yange bujja naawe ey'okwagala n'okwagalibwa. Ayi Mukama, manyi nga bw'ononjagala ngenda kuba ku mutima gwo ng'ebibyo bye byange n'ebyange nga bye bibyo. Ekikutte ku nze nga kibanga ekikutte ku ggwe. Olwaleero nkola endagaano naawe ayi Mukama, ngenda kwagala mu bigambo byange, mu ssaala zange, mu bikolwa byange, mu kugaba kwange, mu bikolwa ebirala byonna ngenda kwolesanga bwe nkwagala. Mpa omutima ogukwagala ate okwagala okuliko ebikolwa mu linnya lya Yesu. Amiina. Engalo nga za Yesu.